Ayana n'abatanza kiguddeko surprise ebizadde Pastor Bugingo ne Susan Makula poliisi ebanoonya mukwano gwa Susan Makula ayasizza ebyamaaso ng'ate Prince Omar atutte omwana wa Grace Khan ku DNA kalago n'agasingawo ng'obolindirira mu bujjuvu. Bukyaliwo takkirizibwa kugenda mu bufumbo bwa byabuwangwa oba customary marriage era bw'akikola ne gumusinga asibwa ebbanga eritasukka myaka 5 kati Bugingo ekintu ekyo kye yakoze bwe yakoze omukolo mu by'obuwangwa by'Abanyarwanda n'Abaganda n'agamba nti Susan Makula amwanjudde kale kitutte mu kkooti y'Entebbe nti omukolo gwe yakoledde Kawuku akati Kawuku kkooti y'Entebbe ya Chief Magistrate w'Entebbe erinawo obuvunaanyizibwa erinawo obuyinza obwo omusawo gw'okubiri ku muwabiri ow'okubiri n'antaba Susan Makula guli mu kawaayira 3 agenda ak'etteeka ly'obufumbo eryo marriage act akawaayira kagamba nti omuntu yenna bw'aba mufumbo n'ayingira mu bufumbo naye ng'akimanyi bulungi nti omuntu gw'abuyingira naye mufumbo era azza omusango bannaggomola era wegumusinga era tumusiba emyaka egitasukka 5 kati ogwo gukuli kutufaanana Makula lwaki balungi nti Bugingo mufumbo alina mukazi ogwo bayita Teddy naye yagenze mu maaso n'agenda naye n'agamba nti agenze kumwanjula kuba omukazi yaba ayanjula agenze mumwanjula okwanjula eba customary marriage naye poliisi kimugambye nti poliisi eno mu buli bw'enguzi obw'ekitalo yazawo okubakuuma ate nga poliisi mu ssemateeka erina okukwasisa amateeka baba tugisuubira okulaba nti bw'eraba omukolo gwe bagenda mu maaso nabadde okukwata bukwasa abagulimu ne bakola ki ne baggalira fena tukkiriza nti obufumbo buno bulina okuba nga bukuumibwa butiribiri era ekirina mu tteeka lya marriage nti okuba kuba tulina obukuuma ennyo tetulina kukkiriza musajja yabugenzeemu ng'agamba nti buli monogamous ate agenda ayite mu customary marriage akati Bugingo ye alaga ensi yonna n'abasajja bona nti kiri okke ojja kugenda oyagala omukazi omala okumwagala omukube n'empeta omala omulekewo ogenda ofune muniikini ogwoyagala omala omwanjwe n'okumwanja akwanjwe n'okukwanja katugamba kimenya amateeka si byakuteesaako simanyi mutuufu oba mukyamu etteeka ligamba kimenya amateeka era kusiba emyaka egitasukka 5 ene ensonga si ya Teddy bw'olaba wali empapula z'omusango guli Uganda versus Bugingo ne Makula nga obiwulidde mukwano gwange Abaganda balugera nti akuddira mu luyimba munnange taluwoomya ye Pastor Bugingo Sakate ne mukyala we Susan Makula bwe bakamala okubeera ng'ate beeyanjula ye munnange poliisi ebayigga bubi nnyo nga naye w'obiwulidde ebamenya amateeka g'obufumbo omuntu nga mufumbo wakuba mukyala we empeta tolina kubeera ng'ate ogenda mu bufumbo bulala n'omukyala omulala nga tebwannabeerawo kiyitibwa divorce kale n'olwekyo Pastor Bugingo eryo etteeka yalimenye Sakate ne Susan Makula etteeka eryo eri mugaana okubeera nga akimanyi nti omusajja ono gwagenda ku mufumbo wabula naye nasalawo atunde omwoyo ng'enkoko emirya ensanafu bw'atagenda maaso n'okubeera ng'akyakola ki afumbirwa omusajja oyo so bannange poliisi ebanoonya era essaawa yonna munnange bayinza okubagayira senga ddala amateeka ga Uganda gano banaaba bagagoberedde wabula munaye ebintu bya Uganda nga munnaye bwe tubimanyi enguzi yafuuka enguzi era tekikwewuunyisa okubeera nga kati essaawa eno bino babipiseemu omuliro wabula ng'ate wanayitawo ennaku nga ziizo nga munnange Pastor Bugingo alya butaala kati no munaye tebyakomye okwo era amawulire gayitingana nti yagobeddwa ne mu kkanisa obusumba babumugobyeko kubanga mu butuufu ekyo kye yakoze kimenyera ddala amateeka omuntu yenna yenna nga munnaddiini era nga pastor tasuubirwa kubeera ng'akola ekyo so bannange bye byate bigenda mu maaso ewa Pastor Bugingo Sakate ne munne Susan Makula so nga ate munaye tubadde tukyali awo ate ne wabaawo omuwala enfanfe wa Susan Makula bwatyo navayo n'aleeta bwino n'agamba bannange oyo omuwala oyo Susan Makula gwe mulaba ye tawoneka ngenda kubeera mu kulekerako ate n'oluvannyuma tugende mu maaso n'amawulire gaffe toseetuka omulundi gw'osookera ddala okulaba Susan kika kya muntu ki kyewalaba omulundi gwange gwasookera ddala this woman ali loving by the way ali loving sayimu olaba nti oli wafujjo naye Susan n'omulabako omulundi ogusooka n'ofuna chance n'onyinyamu naye eddakiika 2 aba akumaze she's so loving nze nyina n'ebintu byenkyayina mu nnyumba essaawa eno nga yabimpanga birabo ayina omukwano mbutuufu mbadde n'emikwano naye she's this woman gwobeerawo n'omisinga yes muntu ayina omukwano mungi nnyo amanyi kye bayita okwagala nti ne bw'abaani nga Susan yasazewo nti akwagala tosobola muwona ebyo byate mukwano gwange byowulidde essaawa eno yennyini embu Susan Makula ye kasita kusiima tosobola kubeera ng'ate omugaana mukwano gwa Susan Makula ye kennyini yavuddeyo ate munaye n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ate annyonnyola ebyo wabula nga bantu bangi nnyo bareactinze ku kano ka vidiyo buli omu mu ngeri ye abalanga bagamba tugambe nti no ne Pastor Bugingo kugamba balina kye bamukola bingi nnyo bingi ddala nga ba social media in-laws ate mukwano gwange we tubamanyi bingi nnyo bingi ddala ate bye bayogeredde ka vidiyo kano eno kwolabye essaawa eno
so nga ate munnange bya Pastor Bugingo ne Susan Makula tubitadde ku bbali ate ye munnange Prince Omalo munnange wetwogerera yatutedda omwana wa Grace Khan ku DNA kinajjukirwa nti bambi mukazi watu yavaayo ng'akyayina olubuto n'agamba bannange taata w'olubuto luno yalwegana yagamba nti munnange ye takola ki tazaala era munnaye twali tukyali awo nga wayiseewo ennaku nezeebulungulula twali tuli awo nga munnaye Grace Khan yakubyewo ka baby wabula before balinga bamusibako abasajja ab'enjawulo baatuuka n'omusibako bambi Dr. Hamza wa Rema nabikuleetera wanene omwana mulawe yagenda mu maaso n'okubeera ng'ate apostinga ku Facebook ng'alaga Dr. Hamza ate beekutte ne Grace Khan mbubava na kwanjula so bannange bingi nnyo bambi basajja bangi be bazzenga basiba ku Grace Khan mukazi wattu wabula nga Prince Omalo ono yasinga okubeera ng'ate abantu bakola ki bamusongamu enno nga bagamba oyo Prince Omalo ye nannyini lubuto olwo munaye zaayi teziri busa bwatyo Grace Khan ate n'akubawo ka baby girl ffenna ke twategeera obulungi kati nno munaye zibadde teziri busa nga mwera gatandika okuyitingana nti ate munange Prince Omalo bwatyo yatutte omwana ku DNA jjukira nti omukulu ono yali yeegana agamba nti yetabeera nkuna Grace Khan biki naye munange ekyo kirabirwa n'ayonka nti omuntu w'otuukira okukwata omwana omutwale ku DNA kitegeeza wali weebaseeko n'omuntu oyo oba munfuna mikwano gyange so munange byonna ebinaava mu DNA kwe kyengenda okusaba kiri kyemu subscribe nga teekako akadde nja kuba ate mukwano gwange mbikutuusaako ddala omwana wa Prince Omalo oba si wuwe kubanga we twogerera ate munnange omwana bamututte dda ku DNA so mukwano gwange bye byate bigenda mu maaso eruyi eyo so nga ate ye Diana Nabatanzi olunaku olw'eggulo bannange bamukubyeko surprise eri mawuuno mwana muwala oyo Opshifa ffenna gwe tumanyi obulungi owa program weewunyise omwagalwawo akola ate wali ku Baba TV bwatyo olunaku lw'eggulo ate munange lwabadde lwa Diana Nabatanzi era we batyo bannange bamutwalidde ebimuli nga kuliko ne ssente empitirivu nga naye wooziraba ssente ezo buzabadde zibalirirwamu obukadde 2 bulambirira ne keeki sakate bambi n'ensawo era nga bambi yamukoledde surprise si mulala yabadde mukyala ng'asinzira mu ggwanga eryo eri America era nga bambi guno gwabadde omulundi ogwokubiri omukyalo yokolera Diana Nabatanzi surprise eyasooka yagiyisa mu sayimo era bwatyo nga amusindikidde ssente n'amugamba nti za foundation wabula era mukyala y'omu era ayise mu Opshifa mu mwezi guno gwe gumu I think gwali mwezi guwedde era n'ayita mu Opshifa still ng'akolera Diana Nabatanzi bambi surprise era we batyo bamuguddeko ne bamukubako surprise wabula yaganye yo okwogera si kubanga bamukola ebya Rachel Nammiro ye yagambye nti nze ebyo sibikola olwamubuuzizza gw'osuubira ani yakuweereza surprise eno ye yagambiddewo nze ebyo bannaye sibikola ate saagala muntu onuzeemu kamera zammwe nga naye w'omulaba emikono wagikola bw'ati yagambiddewo nti bannaye nze temuntunuzaamu kamera zammwe naye nga sigenda na kwogera muntu ki ankoledde surprise omuntu anjagala naye nze sigenda kubeera ng'ate nkola ki mwogera so ye yaganidde ddala okubeera ng'ate akola ki ayogera omuntu eyamukoledde surprise paka we bamubbiddeko ne bamugamba nti munnange omukyalo ono ali mu America akwagala nnyo saako ne muwala we era bw'atyo akusindikidde ssente zino bambi zikuyambeko gwe ng'omuntu saako ne foundation yamugambye nti akadde kamu ka foundation then akakadde kamu kake iye nga Diana Nabatanzi era bwatyo bambi n'ayogera naye ku ssimu omukyala n'amugamba nti amwagala nnyo nnyini ddala so bambi Diana Nabatanzi congratulations diva waffe tukwagala nnyo beautiful lady beautiful actress bannange tukwagala nnyo bingi ddala ng'ogyeko byonna abantu bye boogera naye ye ekyebbeeyi kisigala ate kyabbeeyi naye ye Diana Nabatanzi yes alina abawagizi be bambi abamwagala okukamala obukamazi so bambi we bityo ate we byatambudde ku sayidi eyo eya Diana Nabatanzi olunaku olw'eggulo munnange terwamusaze yadde n'akamu n'akeddagala naye nga gegatege nsobola okubeera ng'ate nkutuusako essaawa eno yennyini nkwagala nnyo nkwagalira ddala mukwano gwange kyengenda okusaba kiri kimu toseetuka subscribe nga teekako akadde like nga video eno woba ojagadde sharing woba ojagadde abankumira takumira mpeera temuseetuka goodbye for now naye nga nkomawo essaawa eno yennyini n'amawulire atamala mangi nnyo mangi ddala bannange temugasubwa kuba ate go mugeewunyisa okukamala obukamazi mweraba